ekiri e Uganda Mukama yamanyi era omunaku agenda sigalanga munaku nnyo n'omugagga agenda sigalanga mugagga ddala anti emiranga gyeyongedde mu ggwanga lyaffe erya Uganda abasuubuzi bwe batadde wansi ebikola ne bagamba ekimala kimala tetugenda kuddamu kubanga tukola era wenjogerera emirimu tewali abantu tebakyayina mirimu tekyali kukola olw'okwekalakaasa n'okuggala ebizimbe byonna omuntu ayinza okubuuza nga lwaki Kampala agaddwa bino nno ogenda bizuula mu katambi kano kennyini omanye ensonga lwaki abantu basazeewo obutakola woba oli eyo ng'oli omu ku abo ababadde baagala okuyingira ebyobusuubuzi oba ng'olinayo omuganda wo oba omuntu yenna mu famire yo ng'ayagala kuyingira bya busuubuzi oba nga musuubuzi bino by'olina okumanya ebigenda okumutuukako mu biseera ebijja eyo maaso wabula nga nammwe abatannabatandika bizinesi ensonga zino eno temuzisuula muguluka beera nga olondamu omanye oba si ekyo weetegekere kikyoyinza okusanga mu biseera ebijja eyo mu maaso yenze Sheila Adita bw'oba weeyambisizza Instagram page yange osobola okunkubirako ku video call ne tubeera nga twogera ogenda kukikola otya followinga Instagram page yange ate era obeere nga onkubira essimu ejja kuyitamu ojje ne ku Snapchat yange eya Sheila Adita page era onfollowinge ojja kunkubira essimu eyitemu abanfollowinga ku Facebook imbagala nnyo mwebalire ddala wabula nga nammwe abali ku YouTube channel yange nammwe imbagala nnyo Mukama abampa eri kyonna kye musinga okwagala kati nno bw'oba weerabira subscribinga okwate nekkade nga buli video yonna gye nteekayo ekutuukako ate era bwekutuukako commentinga emanye endowooza yo ku butambi nga buno eno bwe ndi mu kukola olunaku olwaleero obutambi bwenkola bwakuyiga bwakusoma bwakwesomesa bwa counseling bwakola mikwano ku internet jangu obeere nga otwegattako ofuke omu ku abo benjagala beeyunge ku mukutu gwaffe guno katugendeko ku mbeera ku saidi ya Uganda eri abasuubuzi embeera ebanyigiriza etya ye bagenda givuunuka batya ye ki ekiviiriddeko embeera okusajjuka mu ggwanga lyaffe erya Uganda era wano bwe ngenda okubuuliza ekibuuzo eri mwenna abalaba akatambi kano ki kye tulina okukola okutereeza Uganda byonna kambisange mu comment section nga bwe tulaba n'akatambi kano katugendeko mu katambi tukekkaanye ate era tukomewo Leero abasuubuzi tugaddewo amaduuka gaffe nange kamwa koogera tetukusikoze I am closed my dear customers so mugenda kwebuuza lwaki abasuubuzi twekalakaasizza nange yanga musuubuzi neekalakaasizza anyway ngenda mu kigambo kye muyatwogera abasuubuzi kiri iflis bagigobe why iflis kyeki iflis ye policy imposed it's not a tax it's a system imposed by Uganda Revenue Authority revenue eyo system we bagikuteeka kubagamba bagiteeka mainly ku big companies but they are planning even us on small businesses to impose it on us before they impose it on us bagagitestingira big companies if lizeno we baba bagikutaddeko you need to install it that's costs nga olaba we to installing a DSTV we to installing a internet ewaka that's how it is installation ya bay yetaga internet yetaga omuntu amanyi ogiraninga even us as a small business togenda kuntesa omukozi already nga sente sizirabe sasula abakozi atensa sula omukozi omuki omulala kati abasuubuzi mugenda gamba if this is not omusolo if this is not bichi if lizeyo obera nayo mu system yo mu duuka alyo buli item gyotunda oyino gigattako 18% ey'omusolo naye mujjukire tewali kintu kye tuyingiza mu Uganda muno nga tetusasulidde musolo ate omusolo ogw'amaanyi kyova oli muntu y'okudde China adde bakasitoma muntu mayo ekintiisaayo kintu kimu omusolo omusolo guno wootuuka mu bondi ziri wali ennamanve nga konteina ye etuuse evudde okuva e Mombasa etuse mu Uganda ne kakutanda n'oba nga toyina ssente konteina yo neesusse ennaku 2 wiiki nampitirivu nnyo each day bagenda kucharginga $1 mu Uganda shilling buli kanaku konteina yo weesuzeewo nga toyina za musolo bakucharginga $75,000 kitone nnyo naye mujjukire government yosooka n'ogijjirako share yaayo ku konteina gy'otannakolako magoba wadde naaka
yo nosoka nojiwa akayo oba okoze oba bifudde oba babiguze oba bikudibyeko yeso okafuna wo fairinga okusula nosula wawo mu bondi yawe buli lunaku olukyansavu mwetano kati wamalayo wiki 2 abantu bangi abakaba mulaba abasubuzi okufuna shoko bushoki nazirika container zizirisa abasubuzi banange nze yanga musubuzi nzitya muntu me China ngenda kudayo naye nzitya anyway so omusolo ogwo buli item eri mu container gisasuya olaba ne wekaba kano kalimoti kano newe bene simu bascanninga container bayina ekyuma ekiscanninga kakabaka jiko kakabaka fork buli item eyingira mu Uganda tugisasujja kati ate bataddeko eno influence system buli item gyotunda era government oyino jiwako 18% ate already nasasula nga biyingire gwanga kati gwe azengo oli musubuzi munango otwala bintu jinjo otwala bintu arua obinguzeeko buli item gyogenda ogula newe kaba kati newe kaba kajiko mbagambi nino kakubako 18% gwagenda okainkaringa sinzi kati nawo omusubuzi atute ebintu arua atute ebintu amasaka oba osubula buviri oba osubula ngoye ngoyina boutique nawe customer wo oyino muteekako 18% kitegeeza tusasula emisolo emirundi egisuka mu 3 nsasudde nga container eyingira nawe nkukubye kino bambi bakiteeka ku supermarket kakabaka supermarket akatini kaina chuva bambi aba supermarket mugaba didida mu abagamba you are too expensive in Chikubo this choino manya tuyine emisolo gye batugattako kati abasubuzi bali mu kwekalakasa inze nayingiza container nga nsasudde omusolo omunene nagumola nawe ansubuddeko osasudde omusolo negwogenda osuubuza era naye asasula omusolo naye gulagawa ku bino report holes anyway tuveeyo kati bageze ne batugattako fe abasuubuzi buli dduuka ku rent gwosasula omuyitirivu kebe store kebe dduuka nagomola ku rent gwe tusasula buli dduuka batutaddeko kwa nanyi kizimbe bamutaddeko system eyo kakitegeza buli dduuka ku sente zobadde osasula batongeddemu 18% eza government naye buli item njitaddeko bo bali bafunya akasente kaabwe ekintu wemba kitunda mitwalo 2 customer ngenda kugamba 2.8 2.5 kitegeeza akinguzeeko simanyi bulungi math kitegeeza mukole 18% chechi kitegeeza gwa kinguzeeko ng'ogenze kusuubula bambi mwina obubotiki ku kyalo obugatto gatto bubaga abatunda ebino ebiviri byaffe naawe olina okwongera mwoyo kati tebakomye okulaba n'abamasaluuni kyabakutte anti amaduuka nabo balina osasula 18% ku renti omunyingi gwe tusasula baatugasseepo influence ono takosa ffekka abasuubuzi nammwe ba final buyer ate abakosa kirala ekintu kyewandiguze nga emitwalo 2 kigenda kutuukako ku mitwalo 5 kubanga abantu nga 3 bekiyitiddemu nze omusuubuzi ogenda kujja nga ndi musuubuzi nkuyiribe ffe tuyiriba nkuyiribe nga nange gwenjibyeko nkubye influence nawe kukube influence nawe otuke ku kyalo nawe okuba abalala influence value added taxes nkise influence kabasuubuzi namwe tetwasoma kale wadde nze nakadigwine nange netwala mbasuubuzi abatasoma kati omusuubuzi ebyo natabitegeera kyova ffe generation yaffe bannange sente tegenda bayongeye dda abasajja bakolanga sente nga clean naye kati okunyigirizwa kansubira influence mugitegedde kansubira mutegedde lwaki we are closed bana njagala balaga products zange empitirivu nene wenzi balaga oda mugenda zirinza bulinzi so banyonyode influence necha TikTok yampa task yakola video ya 15 minutes ne mpulira nkoyo ko ankoma embeera bwetyo bweyimiridde ku sayidi y'abasuubuzi gegonna amaziga ge bali mu kukaaba bo bagamba ekimala tukoye fugabbe tukoye okutusalanga emisolo emingi bwe kityo wabula ate era nga kyennyamiza n'okwennyamiza kubanga eggwanga lyaffe erya Uganda mwe mutali mirimu abagiina bafuna obusente butono abalala tebakola abalala tebayina yadde omulimu tebayina yadde ekyokulya tebamanyi na kye bazzaako ate nga n'emisolo gyeyongera kubeera mingi ku buli kintu kyonna anti obadde okimanyi n'ettaka ennaku zino nalyo lisaba omusolo bw'oba obadde tokimanyi gezaako okukinoonyereza gwe wena ayagala okugula ettaka
nze nga Sheila Adita ndabira ddala nga gye bujjeeyo mu maaso Uganda bwe batagifeeko tugenda kugiruzinga. Sigenda genda nnyo ku sayidi eyo yabiki ebifa mu Uganda nga nammwe we mumanyi ennaku zino bw'oyogera ebintu nga bwe bityo munnange, era ne mbakubiriza ne mbagamba intaneti eno mugikozese bulungi, temwogera nnyo ku bintuntu anti bisobola okuviirako obuzibu nga ne bazadde bo mwotadde bw'oba teweegendereza. Naye nga kubigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe byebyo ebimu ku ebyo by'owulidde omukyala byali mu kumenya. Era ekibuuzo ne nkikomyawo eri mmwe abalaba akatambi kano, tugenda kukola tutya? Omunnayuganda akola atya? Addukirewa akaabiraani? Era mmwe muyina mulowooza Uganda eriva mu mbeera eno gye tulimu oba nedda? Oba ffenna tuddukire ku kyeyo nze naawe? Anti ekyeyo ennaku zino kye kisobola okututaasa kyokka kyokka. Yenze Sheila Adita kambasiibule akatambi kaneno kabalekere tumanye endowooza yammwe nga mweyambisa comment sections. Mujjukire nti mbaagala nnyo. Mwebale kutwekuumirako, mwebale kusubscribinga, mwebale kufollowinga, mwebale kunneekuumirako. Naddala mmwe mwenna abali ku Facebook mbaagala nnyo. Ali wano eno ng'oli ku YouTube ng'oyagala kunkubirako, genda ku Instagram oteekemu Sheila Adita page, ojja kubundaba, followinga osobole okunkubira essimu, nja gikwata mu bunnambiro tubeere nga tunyumyamu. Mbaagala nnyo Mukama.